Shakib akoze ku Zari ebintu omusajja byonna byakola. Abulayo kimu. Mwana. Abaana enkaba gye baakaabye. Gona abadde abanaaza n'abasiiga ebizigo n'abakola ki n'abasala enviiri n'abasiimuula eminyira. Tajja n'akimanyi nti omukazi buli waalisitwa n'aganka ngenda omwana alabe ku taata we. Omwana addako ayinza okuba nga siwo gwa mwine waka. Ne woogenda omukazi yenna okwagala. Oteekeddwa kasita oyagala ennyo abaana bo oba omwana we. Omukazi oba muyina mu ttaano bw'ati. Shakib talina maka South Africa. Beerabira mu moolo mweyamuwera akafumito. Era abaana mu kukaaba wano baatunulira taata waabwe ne basonga mu Shakib. Okulabirira abaana ba Diamond. Kikakata ku musajja obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi alina abaana. Tosobola kubeera awo n'ogamba nti kati nze natwala woono era muyina kuba mukolagana akusabira ssaala mujja kufuna obutwa bwabwere. Mu bulamu bwa bulijjo sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okugamba nti nze ndi musajja nnyo nasanze musanju wange wali ntunyume ntukuba emboozi. Omusajja yenna Faluuku wano ng'ona ayagala omukazi akwagala otakusooka okwagala baana be. Abaana nga balina okugenda ku ssomero ku makya balongoosa. Kati abayina ayita waggulu. Atuke nga takooye. Mwali yajja Lwakubiri. Zari yazze eggulo. Abaana babatwala ku weekend kitegeeza ali takyalinayo mulimu gwakola nga alina kukomawo mu akabonero akalungi nti mu nsi y'abategeevu tekitegeeza nti oba yagadde ku mukazi omusajja addamu omwagalako abeera mulabewo. Era omukwana osigalo gwabeera n'omwana ebiseera ebisinga abazadde tebagulina. Zimbadde muga nti abaana nabalabe nga bakaaba. Sokibuzi kye namulabyemu obuvunaanyizibwa oba omuntu asobola okubeera ddala ewaka. Okitegeera omukumaakuma w'abaana abazanyisa nagane mu lujja n'asaza Sonko ne babuuka Sonko. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Rwanda Air. Da awusigala abadde abalabirira. Abadde abayisa bulungi. Nabalabye nga bali maziga. Badama. Kakati awo yembere yabaddewo. Ogambe ki? Abaana Shakib. Abaana ba Zari. Babadde maziga ag'ekitalo. Nga awusigala abadde abanaaza. Abadde abalabirira. Abadde abayamba nga balaba bamwabulira gemaziga agabaddewo naye ngatusubire nti house girl bajja mu baddiza abaana tebakirabye sidegeera tewabiraba nawe tewabiraba nga kiki ekiriwo nambemu ngabana bakaba bamba tebabirabye nawe Shakib namulabe wa Kyabazinga. Ani Shakib ali wa Kyabazinga. Bali ne Zari amaliriza. Kuba Kyabazinga. Kakati Faluuku. Kyabalekite. Buli ebbanga lyonna Diamond yamazenga yabukanye ne Zari. Abaana abo yakabatwala emirundi ng'esatu. Ngajja n'abanona ne babeerayokko ne bamaani bakola ki? Kubanga ye Diamond kyayagala. Of course Diamond yabadde n'olutalo lunene nnyo n'omukyalo oli eri ewaka. Ali eri mu Tanzania tali waka yafumbirwa n'awalala. Nga omwana oyo baatuuse ne time nga tebagenda mukeberera TZ. Nga Diamond n'agamba balonde mu maggwange ddala baagala okukola ki? Okumutwalamu. Naye nga Diamond ku lw'abaana be abakuŋŋaanya ne bamanyigana. Kati ono awusigalo gwagamba yamujje kwani. Kati buli ankyakunnyonnyola.
nze nsuubira mu ggwanga eryabategeevu era abakyala abali eyo abadeetinga mawandowooza bo bakirabye nti bw'akusanga n'omwana ayagala mutwalanga mulabe okitegeera era bwe yalabye Shakibu nga bali associatinze nabo ye yakikoze ki yakirabye nga bw'abadde ayagadde ontegedde kye nkugambye omuntu wafuna omukyala ng'oyina abaana ng'ayina abaana oba bbaawe tekitegeeza nti oli house boy naye nalabye nze Shakibu ng'abuuzagana ne Diamond yes era ne banyumyamu akabonero akalungi nti mu nsi y'abategeevu tekitegeeza nti oba yagadde ku mukazi omusajja addamu mwagalako abeera mulabewo ontegedde kye nkugamba ekyenjawulo mu kino ne Shakibu yakifunyeemu kubanga ghetto man from Gayaza Kawempe okuba ku tayimu eno nga babuuzaganya ne Diamond ndowooza olaba eddala ly'abatuuseeko okusinziira ku Diamond level kwali otegera kye nkugamba olaba eddala ly'abakoze eki atuuseeko kati olwaleero ngenda kukubuulira bwana Faluku Shakibu akoze ku Zari ebintu omusajja byonna byakola abulayo kimu mwana mu Zari atali Katonda nti yasalawo ekyokubiri ne Zari olumu emyaka oluyinza okuba gigenderedde ngoba n'okusaala takyakola ki takyazaala oba takyasobola ontegera kye nkugamba naye ng'omwami ow'obuvunaanyizibwa akoze ebintu byonna ebiraga nti Shakibu avunaanyizibwa kwani ku Zari era obuvunaanyizibwa obwo Diamond bwe yamulabye mu kyova olaba abaana Diamond bwe yabadde abajjayo okugenda okulaba ku baana banne yatuta obuvunaanyizibwa okugenda wa musajja munne ekiwuli ewa Shakibu babadde ku mumolo anti ye yabamutwalidde anti kyekyo ekiwulira yes kakati wa musajja munne okumunyonyola nti abaana munne kamba koleki kamba twaleko okiwulira era nja bakola ki nja bakomyawo naye kakati we tuba tukyali mu nsi mu nsi mawa gye batambulira era ndooza ne mukyala wa Kiraba nti mawa atwala omwana wa mukyala we gwe yamusanga naye nga mulabe ekyo kikyamu oli yamiitinze musajja munne kyembadde mbuuza nambe mu mujagazi ndaano nga tannabuzira mu kibuuzo taata we gyali ambuuza oli taata wange yafa kitalo okuba nti taata we yafa awo sijja kunenya sakozi mu byafaayo by'abasajja abaganda bonna gye bava gye benkana oba mu byafaayo omusajja nga obadde oyagala wayakwata musajja wa mukyala wa munno nojja n'omwagala n'omukwata n'omutwala buli lw'ogamba nti oyagala musisinkana omubuuzeeko okola kibuba bujoozi oba okuba nga gwenyini teweesobola ono olina byokola ki byomujjako naye omusajja yenna asookwata mukazi wa munno n'omumujjako n'omwanjula era nze nkubiriza abasajja mwenna abalinga baswakibu abalinga bannambeemu nange nyinza obanga nina gwe nafuna nga teyali wange tosobola kubeera awo n'ogamba nti kati nze natwala woono era mulina kubanga mukolagana akusabira ssaala mujja kufuna obutwa bwa bwereere mwe mulowooze nti byemukola byebiki byebikyamu ekirala tetugambye nti Swakibu okulabirira abaana kikyamu ne ekibaddewo embeera gy'abalibera bya muzi bakigambye ekyabusigaalo ti ebiseera ebisinga abasajja abo ababa ne ssente ababa bize bawusigaalo babeera n'abaana era lava esinga ebeera nnyo ku bawusigaalo oba kitegedde linda nkubuulire abusigaalo musajja yenna kati olaba kankugeze nga pulezidenti Talo mama lebanga nga n'abaana be si abanaaziza nga abusigaalo yalina ebbala nga talina budde bubuukabuuka nabo abusigaalo era twakyogera nako nnyo ne gandi empisa z'abaana olumu zifudde olw'abaana baleka mu ssomero ne baawusigaalo ebiseera ebisinga be babeera naki n'abaana era omukwana awusigaalo gwabeera n'omwana ebiseera ebisinga abazadde tebagulina ekyembadde nkugamba nti abaana nabalabe nga bakaaba nga omuntu ali mu kiti ekibalabirira ne kibayooyoota abalekawo babadde bakaabirani Diamond Shakibu abaana babadde bakaabira Shakibu
abalabirira. Okitegedde? So tetugambye nti akola byokubalabirira naye abantu bonna abasinga bwawangala n'omwana nga awusigalo yalabira omwana yamuwama talina nolekawo maama wali pozo nazo banga gatakimanyi. Shakib omulimu gwakoze era namunenyezaamu ono omusajja oyo muyimbi Diamond kubanga abaana abo singa abadde takola ekyo nambe mukyagaye nti abasomba n'abatwala bantu se ne bamwekola ki ne bamwerabira bantu se ne bamwerabirira ddala kubanga abaana enkaba gye baakaabye ngono abadde abanaaza n'abasiiga ebizigo n'abakola ki n'abasala enviiri n'abasiimuula eminyira n'abazanyisaamu n'abaleetera kaddole n'abagamba omwana nayagala kakitigamu ne bamuwa ssente n'agenda akanona nse awe nalabye awabadde obuzibu wenalabye wadde obuzibu engatto y'ono omwana eyulise babuulira Zari olwo omwana ono gundi omanyi luli wagenda kati omwana ono nze ogwo omukwano gwe nakoze eki gwe nalabye era nengwagala oba ekitegedde kubanga egyo emirimu egitukirize bagikola abakyala naddala abakozi oba omwami ng'oli mukozi Zari kugambye sinabwamba Zari yekka kugambye omukyala yenna nga mukozi n'omwami nga mukozi aba bize obudde obeera n'abaana abasinga buba n'abusigaalo tudda abantu bava mu ofisi naddayo saawa 12 awusigaalo nga yanaazizza omwana awusigaalo nga yamanyi akazigo kaweddewo otegede era yamanya nti omwana nno oyo Dankani ebinyeebwa bimuyisa bubi mukwano ogwo gwe nalabye era neneebaza nnyo Shakib weebale nnyo weebale ddala okubanga abaana abo balabirira bulungi. Nalabye abaana nga bakaaba nenzijukiramu nenzijukira mama wange omuto abeerawo nabbingo abeera bize nnyo asoboleyo n'omusango naye omanyi nti abaana ne wabava waka bantu bakaaba naye omukozi lwasiibudde ogendako mu kyalo bayinza nozira emmere okitegeera kati kyandaze nti waliwo ebiseera ebisinga abazadde obudde bwe tulina okuwa abaana okitegeera nti omukozi oli era maama mwagala nnyo nti maama ne bwatambula abaana tebakaaba naye omukozi ne bwavaawo byagende ku dduuka abaana bakaaba kalina kirabyeko ku Shakib era neneebaza nnyo Zari wantu yambi nozayo Shakib amanye engeri gye bakwata abaana ate okwamalina okukyusa dayipa nganti kye ŋŋamba omanyi nanti kadima wayinza okuba takimanyi naye Shakib kye namulabyemu obuvunaanyizibwa obw'omuntu asobola okubeera ddala ewaka okitegeera omukumaakuma w'abaana abazanyisa nagenda mu lujja n'asaza sonko ne babuuka sonko okitegeera ne bazannya ne kakebe nakirabyeko naye nga omanyi waliwo ebintu byetwerabira olunaku Kenzo lyasinkana Amuza nambemu yagamba nti omuntu asinkana atya tekirema akiraba atya mpulira nze akanda nkajjukira bulungi era njaga nsaba addeyo emabega akalabe yagamba Kenzo yasanga Amuza ku mukolo bwino gwalina mukolo n'agamba tekisoboka kati simanye yayogera ebigambo biyitirivu naye ku Zari kudama ne Shakib nandi ono yakopyoni naye lwakuba nti bano ababe bano beesanga ku mukolo ono bali mupangisizanga muyimbi ate bano nga bebategesa eki omukolo naye ku olwo nambeemu yatulaga nnyo nti bali kye bakoze kibi nnyo era Kenzo n'okwekuya simanyi Kenzo yeyeetaaga oba yagamba Kenzo yeyeetaaga Amuza oba Amuza yeyeetaaga nnyo Kenzo okitegeera ne batutuuse ku Shakib kya bulijjo ekyo kyangu nnyo kirungi na nnyo abantu okusinkana owulira kati ebyo ebintu birina engeri gye bitubuzabuzaamu obanga nze ebimbuzabuzaamu osokole katono nti bwokyogera oddayo mu vidiyo eyo nomulala ajja kigamba nti Faruku mu bulamu bwa bulijjo sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okugamba nti nze ndi musajja nnyo nasanze musanju wange wali ntunyumye ntukuba emboozi nitunyumye ku bikimu ekitambula omukazi musajja yina akimanyi nti omukazi buli walisitwa naganga ngende omwana alabe ku taata we omwana addako ayinza okuba nga siwo gwa mwine waka naye gwe boga nti kyamaanyi ekyo okuba negundi yatukutte bakuwayinza bati ne bagamba nti era Damani yagambye nti
mukazi wange omwebaza yafuna babysitter omulungi abaana abasitwa bulungi tega nti musajja wange kati oyinza sitwa Diamond nomugaa nti mabeto mukazi amambesa nomugaa nti jogenda osinga ne ba wange kuki okiteka kyemugamba kati omanyi baba bakola ebintu bino balina engeri babiguredinga Zari singa mutegeera nnyo oba mumulaba nnyo alina engeri atwala mu Shakib ono ekyo no kintu kyakuna kati lwakuba nti bwetwogera muga ntumiinako efuto kyakuna nga bamuvoola kuba yamuyitako n'atali mu buufu odi akamu mukajjukira alina engeri gyamuwayinga simanyi Zari ono mwana wamu kuba omuntu baba nga omuyisayisaamu amaaso aye wano ojja ntugamba nti mumwagala waliwo ekikya nyina mutabani wange omuto aliyo waka Isaiah omwana waffe nze muzaala ali myaka 3.5 naye mutabani wange oyo olwaguluka ku makya kasamala okunywa kyayawo amayino gaana okumunywa n'agamba njagenda wa maama waggulu kati mulamu wange ali awo waggulu njagenda wa maama era nze olumugenda oguluka mabuuza omwana lwo kyagenze dde ewa nnyina kakati mukulu wabadde ayogera kindowooza nti oba mutabani wange no kati omulabirira bulungi gwatera ku makya waguluka agamba njagenda wa maama waggulu kyokka ono waava yennyina amuzaalira ddala kitegedde bulungi kitegeeza omwana ono watuuka eri ayina byafula bitamuwa waka kitegedde bulungi nze Derika oyo nyina yamunnyimako paka nga Derika ali mu P6 oba kaneefuna chance baali bagenda yalajja ano kusaba kati mba nvi waka ne mmulaba ng'ayimiridde ku kkubo nenva mu mmotoka nembuuza nangamba ngenda kusaba kati nemugaya tusome tugende eka kati yatuuka eka n'asangawo banne abalala ne bakwatagana ng'omanya abavubuka awo bwe bakwatagana n'anyumirwa nnyo kati nemugamba ddeyo kati weyaddeyo n'agamba maama we njakuddeyokko watata nsiibeyokko kuba nali maze emyaka gyalinganga nga 10 nga nzimuwuliza naye nga soogera naye nga bamuŋŋaana maama we n'amukkiriza najja yajja yamalayo wiiki nga nnamba n'agamba maama we nja kutanga kusomera eno era P7 agitula ali eno salama paka senior 4 kyengeza okulaga nti nze namanya nti omwana ono nteekeddwa okubaako byenkola ye mwennyini asaba okuva ewa maama we ajjenga ebyokusomubwa biganye omusajja yenna Faruku wano ng'ona ayagala omukazi akwagala otakusooka okwagala baana be ekiri kuli kodi newoogenda omukazi yenna okwagala oteekeddwa kusooka kasita oyagala ennyo abaana be oba omwana we omukazi oba omuyina mu 5 bw'ati Shakib simanyi wayinayo abaana abayina naye wabanga ayinayo abaana musajja mulungi okubanga asobola okuba n'abaana omanyi sakooza omwana okutuuka okukukaabira eyo kyanjawulo nga si gw'omuzaala eyo kyanjawulo oteekeddwa okubanga era olina obudde bw'omuwa nga bungi akikola anize Derika omwana tasobola kumukaabira wano kuki era kaze Derika aba akaabirako jjaawe eri gyali oba jjajjaawe enze gambye wano ng'ona ayagala omukazi sakoozi oteekeddwa okubanga oyagala omwana kiva nti era abasajja abasinga wawasa omukazi ng'ayina omwana ateekeddwa kujja naye omukazi bulwagamba busonyi ngenze kulaba ku mwana nsonyi wa taata we tekiggwera awo aba tageze kulaba bulakazi kulaba ku mwana siwe kiggwera kale nze sakoozi kuba nze ndi muzadde nalabye nga ayina ekyenjawulo ku baana ayagala nnyo abaana era nze nange nja kusaba Zari amuzalireyo omwana sikyogera nti kumuvoola naye sakoozi omwana okukaabira nga si ggwe taata we kiba kyanyi hanti sakoozi ffe tuva ewaka mutabani wo nakutula wati ng'oggulawo geeti n'atagaana kudda Dubai kubanga talina kyakumisingako oba ogenze oba togenze ng'okuddakuwo n'obutadde enjawulo 0 niye ono omwana kuba abaana bategeera era balinyina nnyonyi Shakib gy'atayina abasodoga nti mutuufu ono gye tugenda ono gwe batujje wano era nze nja kusaba Diamond wobanga abaana bano wobalabako bakomyewo Shakib yakomawo olunaku lwakubiri mu Uganda Zari ng'ava South Africa ate yabadde yayita wansi
kati yaba bintu byakyukamu kuba abalina okukwata obudde ebiseera ebisinga abaana nga balina okugenda kusomera ku makya balongoosa kati abalina ayita waggulu atuke nga takooye mwali yajja lwakubiri Zari yazze eggulo abaana babatwala ku weekend kitegeeza ali takyalinayo mulimu gwakola nga alina kukomawo omukyalo alabe kuba omukyalo bwe kyali ku lwokubiri yali mutaka wa ne Uganda so diapers eka kati ye ne bamukomyawo genda labe kubeeka abaana bwe banaakomawo ojja kukola ki tujja kudda tujja kuzza ye Zari yazze eggulo kuba ye talina budde bugenda kubanga bulabirira abaana abaana babeera ne Zari wano South Africa babeerayo n'ekyokubiri oli alina mawa kyayogedde awo nempulira nga kintawaanyiza munagamba mbuno oli yagenze ewa Shakib talina maka South Africa beerabira mu moolo mweyamuwera akafumito era abaana mu kukaba wano baatunulira tata waabwe ne basonga mu Shakib era kwe kugenda n'amuwa ki n'amuwa haga n'amwebaza bali bagenze ku mall kuba basooka kugenda ku shoppinga bintu kugula bintu kitegeera era n'omukulu ndoza nene bamugulirayo sweet Shakib anunenune kaawo bamwebaze mirimu gyakola gy'amaanyi of course Diamond yalinamu akasente gokalinamu okitegeera eri talinayo business alinayo business South Africa akale gyakolera by the way no I'm sorry alinayo business kuba alabirira abaana asasulwa alinayo mbadde nerabidde abaana yabawaddeyo naye bagenze kulaba kuki era abaana bagenda ku trace nekitata waabwe bagenda ku trace awards yali abakimye naye nga essaawa eyo gundi level gye bagenzeko babysitter teweetaagibwayo bagenda kuba mu mikono ate mirala nnyo era neŋŋamba kyankola bubi ne babysitter bandi mutwaliddeko ani mama yagenda mu trace nkugambye olunaku lwagenda okutuuka olwokubiri nga mutaka e Kampala wano nkutidde lwakuba bwe tuba twogera ebintu bino twagala twogere mu ngeri ya kikugu n'abatulaba balabire ddala abantu abategeevu nga bwe tuli sigambye nti no muli bawutufu ngambye n'abatulaba batulabe ng'abategeevu nga bwe tuli bwentyo bwe njogedde era ndowooza sina gwe nzivudde kakati nadda bannange sina gwe kyengezaako kunyonnyola abantu nti Shakib abeera wano ebiseera ebisinga obungi nga zeraye South Africa okiwulira naye nga bakommunikatinga kubanga Shakib naye ayina ebintu byakola wano ate naye ayina byakolayo waliwo nawagenda eri Zari nga ali wano anti kati ekisinza okubuzaabuza bano ekisinza okubuzaabuza bamwami Dayasi balowooza nti Shakib atandise okubeera South Africa ng'abeera na Zari ontegedde kyenkugamba kitegeeza Shakib yali yakolera dde South nga tanaba nakwana ani ontegedde kyenkugamba nga tanaba nakwana ani na Zari yali yakolera dde South era ayinayo ebintu bye byakolayo nawana ayina byakolayo kakati Shakib bw'avaayo najja nawana ayina byakolawo ayinawo projects ayinawo ebintu byakola kakati Shakib okulabirira abaana ba Diamond kikakata ku musajja obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi ayina abaana va ku bano bamawa ekiwulira omusajja w'obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi ayina abaana toba babysitter oba taata omusajja w'obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi ayina abaana toba babysitter oba taata kakati yamawe ekimugana okulabirira abakazi be era si house girl ng'oli bwagamba oba oluzungu erumubuzaabuza ekiwulira oli ayagambye yalabe nga bakabira house girl ekiwulira kakati aba taata otegedde kyenkugamba kakati taata ow'obuvunaanyizibwa ye yalabise kubanga yazze ne mukyala we okuhandinga over abaana eri Diamond era kyeyakoze bazze bombi ne Zari okiwulira weyamaliriza kubanga embaga yabadde ewedde ne bebadde balina okukwata kugundiza buyadde wedde ku projekiti yaabwe n'avaayo najja e Kampala okiwulira kubanga
kati waliwo katika molo kubulyana ekisembayo mu Netflix mugundi eyo mulimu wojjo kulaba abanajiraba bajja kunjole banajiraba ojja kulaba party ezimu ku Zari tenata tebanagita ku Zari kugundi ku Diamond ngali ne Shakib era nga boogera kyangezako kulaga nti olwaleero nze achievement gye ndabawo njiraba mu Shakib. Nze nafunye obudde ekirungi nenjogerako ne Shakib ku simu yoyo yamukubidde nga wendi naye Shakib era n'agamba yebaza nnyo emboozi mukati nti twogera ensonga wadde olumu tumuyisaamu eggayi nekikola ki nekisukka naye emirimu gya Shakib ono gyayogeraho gyakola anza batagimanyi nga ffe abamu lwakuba akozesa mukwano gwaffe amini gundi Shakib nti nakumuwaanawaana naye nga naye omulimu ogwo gwe naligamba nti emotoka eyo siye nga n'omulimu gwe yakola n'akuba ssente ezo n'azifuna n'agula emotoka eyo nagutegeera wuliriza anti nkugamba nga n'omulimu kagigandi oyo n'emirimu sakozi Shakib zaakola tagimanyi okitegedde takola ki Shakib mugaga we munyonyo Shakib ababeera munyonyo omanye emirimu egisinga gye bakola n'akira muwe munyonyo so bwe tunajja wano kuwa kifaananyi wuliriza bwe tunajja wano kuwa kifaananyi kyetuwa ku Shakib ekituufu nga bwe tumuwaddeko ekifaananyi buli omu n'amugamba musajja alabirira bulungi abaana akoze kintu ng'ate nnambemu alinga kyawakanya nze kyenyinza olaba kyekoze endowooza ekiza okuba ekibi lyerinnya lyemuyise naye ng'ekyokulabirira abaana ekyo tumanyi nti ogwo omulimu ogusinga kuba gwaki gwaba busigaalo tungambe wano nti omusajja alabira bulungi abaana musajja mutuufu era Diamond alina okukola ki kati olinga ngamba nti waba agenze South Africa abeera ku kyeyo kakati onangamba amwogerako tamumanyi namumanya na mirimu gyakola ki gyakola ne wasula tamanyiiwo naye Shakib omutuufu emirimu gyakola weegiri era tugimanyi era abantu bagifunamu ssente era abantu bakola ki ate nyingi enzibu emirimu sakozi Shakib gyakola tugimanyi era gifunibwamu ki ssente kyebagamba tiffe tumala kunoonyereza ku muntu ne twogera okusinga ogamba nti gundi asula wano ennyumba ye eri wali naye nga mutuufu Faluku nina akantu ke mbadde nja dasoli alina akantu kayogedde abaana bagenze mama waabwe oge bagenze luddawa bagenze mama waabwe Shakib ngaliwa Shakib yawadazze ko Kampala webale nnyo kati omusajja ono njalemya nnyo ku kya Amuza ne Kenzo bali beesanga ku mukolo n'agamba nti kati oyo lema awo baki nayogera ebigambo byali bingi naye ono omu abalabisaaga muntu akubuzeebuze bw'omala otuusa omukazi n'abaana ew'omusajja gwe ne bakutikka kwetokota nodda e Kampala kyekiddaku bo ne bagenda na soko oleke mpuliriza oli das omanyi das yagoberera nnyo ensonga mani nakimwebuuzaako gundi Shakib yabadde waka weyamaze osiisiriza abaana ebizigo n'abassa mu mmotoka n'abaleetera taata waabwe abaana ne bajja ne taata waabwe ne mama waabwe bagende wa taata waabwe mpuliriza tompa butwa kati ono Shakib bw'amala okuwa Diamond omukazi n'abaana ne bafubuka ne bakola ki ye Shakib ne bamusa kwetokota nadde e Kampala kati kyenkugamba njagala promota wa Tiana Bucks tumutumiddeko nnyo gwe owaayi gundi nammere yawasiza oba bamuwasiza promota wa nammere wamutegedde muwala wa minisitani Sempiji
Oyo I know Tata Wera I know Luganda kono yali awasiza Rabadaba. Yani nalongo ya amina ko Luganda. Wagondi na mere namulaba ba mukoledde engagement ba muje kulujja. Yagambye bali mu myaka gye gimu akubamba ekibiri kye kyakulanyira ina myaka 33. Kiringa kyalaga pipe. Kiringa raga pipe omulabo lubuto yizo kuloza mukulu. Na yeja setaga mukaddi wa minkatini. Agamba ine myaka 33. Yawasiza bati bamu ani ngamba bamu proposing ide era emikolo gye giddako agamba omuvubuka bali almost mu AGM ng'ogyeko oli eyamubuzaabuza namufunisa olubuto nga alina emyaka 24 kati alina emyaka 33 ye bw'agamba bwa 33 nisinze kitaawe era omuvubuka akola mu ministry ya works akola mu department ya Uganda Railway be bali mu kujayo ebyuma ebyo nga we babizaayo kitegeera ya proposing era namere bamuwa gundi presidential advisor Masaka jali kuba TV yakona mbo bamutega akakodyo jangu waliwo ebiganye eno nadduka ekikumi agenda okutanga ng'omusajja afukamidde ku mavivi agamba Farida abuzabuzibwa ye alaloza na mmere yali amuweteramu kumbe bawe bine bivaayo oluvannyuma mbu bawe nga ye yali abikola kuba munemugira bawa Farida yennyini mubijjukira ebintu byafuluma owe Dubai tata omusawo agamba ye talina kakwate na musajja oyo omusajja gwe yenaka kwate yoyo yagana okusasula Uber ne basibamu na mmere we yamuzaalamu omwana na baleta receipt za Uber nga na mmere tasasula Uber avuga ya atambulya yabwere ne bamusiba ne bivaayo ebyemmotoka gwe wabirimu eya bondi je yajjayo nate eyo yogwe oba emmotoka gye bamusibira ya bondi gwe wali okolagana n'omuyindi emusiba na mmere bam proposing de nagambo yasose Farida era agamba ye ebintu byengoje ko bulambu bwe wali bugotanyi kati ebintu bitambulaga we yabibala Farida yava mu kifaananyi yamusose ate ye mukulu nnyo ku ye nnyo according to namera ga Farida mukulu nnyo yamusoka ne mu industry atamuleseemu yamusoka okuvamu president namuwa obukulu okukulira abe Masaka era ye talina buzibu na ye ekyobukulu ekyo kye yasinze okwesibako si mukulu mulekera omusibako emyaka gy'atalina ayina emyaka 33 naddala gwe simuwuliranga nako aga Katonda mu ggulu hati mutwagala mazima kyogamba nza mmanyi simumanyi simuwuliranga nako kujja ng'omunyonywedde nti muyimbi simumanyi na mmere yawasiza oba naye tumuteeke mu kategori z'abakulusu bayinza okuba bamuproposingidde naye era na mmere watagirira wabadde alinda kumulisa kwengera kunyenyanga ovakedo obudde obadde omuyiseeko yafunye omukisa abadde alina okukwatakwata awo kyongezako kulaga omuntu nga talina mubiri guteredde nga gwa Zari bwogenda mu myaka egyo tosuubira ku proposinga mangu okiwulira nkubuulira mazima kakati nammere enkayana ze babaddemu ez'abasajja ezaki bw'aba yafunye kati waagwa wanywera akwata anyweze kubanga wasimatukawo takyafuna mukisa mulala kati kankubuulira amazima omukisa gumuweddeko ati kati omuntu ng'omaze okulingizaawo ku footaawo omukyala bw'oba nkugambye toteredde nnyo ng'oteredde omubiri nkugereza ku Zari okiwulira oba tokyayina asobola kuproposinga mulala kakati nammere awo wakutte yakeerewa teyeewaana okiwulira saagala yeewaane mbwayanguye nammere yakeerewa era uliriza nammere keerewakwe tekumwewanya mbwayanguye yakeerewa kati teyeewaana mbwayanguye nnyo okiwulira
Hakati takudalira balala balemeddwa kuba naye twadde tumbalira mbalemeddwa. Bani bakudalide? Bafalida. Gamba Falida naye twadde tumbalira mbalemeddwa. Connecting ate ne yali bawa Falida. Ba connectingira wa. Hanze namanya sikando zitandise. Naye oba yamusalizanga naye gwe wenyini gwe wagulimu ogwo. Oba gwe wasenda ba Falida ogwa munnamere. Kanamere ne Zari ani asinga obukulu. Ani Zari mukulu. Zari mazima wangu. Asigambi mbunguza. Ngambe Zari mukulu. Zari ye mukulu. Ne naye ayina yo omubiri oguteredde. Nabakerewa. Alinga Shakib. Ani Namere gwe yafunye. Alinga Shakib. Enfaanana Shakib nga tasangika. Ye muntu atasangika sangika afaanana bw'atyo. Omuntu afaanana nga Shakib. Abavubuka abafaanana nga Shakib. Nga banyirira nga Shakib nga bateredde. Simanyi naye kakati bagambye nti nno akola muleyirwe. Kakati bagambye ono yangambye nti akola muleyirwe mu Uganda leyirwe. Bw'aba akola mu Uganda leyirwe nono gwe yafunye mu muwabuzi wa pulezidenti kitegeerekeka awo n'embaga eyangu okukolebwa. Okay, kangereke namere omumanyi. Namere simumanyi nnyo. Badde simu followinga badde ngeri nyandi manyi. Naye alina emyaka emeka. Nze ndowooza 35 kwana. Kati muzeeyo bisere bitenga engeri gyatabeera ena aba amanyi ekituufu. Omuntu w'emyaka 3 aba takereye. Omuntu w'emyaka 3 okujjako nga tomanyi. Ne bw'otunuulira omwana ogenda ku university okusoma bw'aba asomye emyaka 25 something kakati nti abantu abasinga bambi bw'aba ng'ali mu 33 aba takoze eki aba takereye. Ate ekifaananyi kya Namere. Kakati Namere nze kyenyagala okugamba ti omuntu okufumbirwa era omuntu okufumbirwa omuntu omutuufu obufumbo obutuufu alina kuba myaka 35 awo. Ne bw'owasa omuntu nga wa myaka 15 18 20 okujjawo nga simuteeketeeka abo baba mwana akyasoma akyali ku university bw'ava ku university n'afunayo akalimu kaawo mu banka mu myaka 27 35 atandika okulowooza ku bufumbo naddala omulembe guno okitegedde. So embeera y'okuba nti afumbiddwa oba bamuwasiza oba nga yayanjudde ekyo kiryoke gyali. Ate waliwo n'ekintu kyenjagala tugenderere simanyi oba tulikireeta topic. Oli omusajja wabanga omukazi yamusinza sente olwo omusajja yaba afumbiddwa kubanga eyo ndowooza topic tunagikolako. Kati mwagala kuŋŋaana nafuna omukazi ng'alina 8 billion nze nina 75,000 ekyokuwasa kivaawo. Owaye Duncan wamaki kyolaba Namere ye wasiza. Omanyi nze nina ekintu kimu njagala nnyo okwogera ekituufu kibe kituufu. Gino emyaka ogiraba Faluku ng'ogigyeko make-up kati sooka oggyeko emyaka ena egya make-up wano okitegeera ojja mmanya emyaka emituufu obadde ki nze Owaaye bw'oba oyagala kuyitayo nga bw'ayite waagundi nakyo nga tukimanyi okusinza ku myaka kati omanyi no omuntu yena bajja kusekerera tunuulira ekya make-up. Faluku muzeeyi togira kwata olabe oyawule make-up ne nakyo kati Faluku nze saagala muntu alimbe bantu nti Namere yeewandde ku Falida nti yeewandde ku Falida mbu yamulese ku lujja ate bamuwasizza sawa yonna omusajja yeekuba anti ono omukazi omulaba yomu abadde muzinsasaga ezimu n'ezimu kajja kwesanga yali wa Falida avudde yagamba nti waayi ebintu byange mbadde nteekateeka kitegeeza oli aba yeekubi. Namere teyeewaana lwa nsonga nti kino kyatuuseko si kyamanyi ku myaka gye wadde bano bamugamba nti bali be yaliisizza omugaati ababaddeyo ku interview abagamba 33 naye emyaka wano ompule kyengamba wano bw'aba tali wano abuuzayo gumu oba emeka nedda nze saagala olumbe nze sinnawasa ompulidde ani
nze mukyalo wange alina emyaka 28 naye mutuufu okuwasa 37 owulira kati nze saagala nnyo nandi wulira gwe ate gwe mulese ku pano ye bw'aba amanyi agenda kujja abuukira muntu kiba kirala okitegeera bwe tujja tusawa ntetuteeseza ku muntu buli omu ateesanga ye Faruku ono omukyala nga gwe yamukolerako ekibulooka kuba daasagama yamukolako ekibulooka oba wali omuwa Farida nakazebwa okitegeera kati mukyakya nkukola kiribo kiti ono omukyala emyaka gyagenzeemu era abagisuka abadde tajja funayo muntu akola ki amutwala era abadde ajja kubeera katulepoke kavugiddewa nsanga wano oba nkusanzeewo nti ate nkulinze abadde agatuuka mu myaka egigamba omanye emyaka gy'omukazi nga yalinda omusajja ndikupa kalasiti naye nga totuuka ogambye omukyala wo wa myaka meka onga omunoonya ogambye 37 kati wonoomuwasiza embaga 28 wanamuwasiza embaga bajja gamba wasiza mukulu wange ssebo taba mukulu tababuuka waawo taba kufunira wano waali abadde agatuuka ku myaka egy'omukazi egigamba nakuyindidde kupa kalasiti tonatuuka ng'omusajja si yalinda kyeki waki omwana wa minisita wetafumbirwanga nandi wulira ono yakireese nze nakyogeddeko mugambye abasukka egyo myaka abaye tajja teyeewaana era yeebaze katonda amukwatiddeko yeebaze katonda amukwatiddeko okuba nga mu myaka egyo afunye omuntu akola ki amututte gwotutte fe midiya ebadde yamuzira midiya yamuboola midiya yamuboola kati Davicom bwagamba nti simumanyi Davicom mwagamba tamumanyi bw'ova ku Davicom ne bw'obuuza wano abaana abalala bayinza okuga tebamumanyi kitegeeze ba yamuzira kati mukuba nti yamuzira wano wakutoola yafuna advising president watuufu mandi tewali amwagaliza nnaku tumwagalize mirembe eyagale naye lwakubanza kye nafunyemu obuzibu bagamba omwana gwe eyamututte muto ne waba muto nze oyo yennyini nze engeri gye mulabyemu oyo yennyini nange nammeere mmuwasa era amulina tamulagajjalira nnyo wamulagajjalira muwe nammeere enamba yange temumwogerera bingi oyo mmuwasa nze oyo amulina anze nyina sente ndi mwana wa serebu kati nze okyaŋŋamba mumpasa omuntu olwagundi lwa sente nyina sente mwana wa minisita ndi mwana wa serebu nammeere we bakulagajjalira Davicom akwa enamba yange Davicom ye maneja wange mu nsonga ezo tugende ensonga za nammeere naye nze nammeere nkwagaliza mikisa myerere wadde agamba yasoose Farida which is okay Farida erako ebyo yabivaamu ebyo aliwa Farida ebintu by'abasajja simanya nsoose aganya akoze atya nze ndowooza alowooza binene okusingako awo oluusi bitutagalako kakati nze omukisa gw'abakazi abenzi kati nze abakazi ab'embaligamba ayinamu omukisa kati ne Farida ayinza okuba nga naye just omukisa gwe gulinga gwange naye nze kyensaba kiri kimu nze ndaba nammeera akyali muwala muto nnyo awo waali nze mmuwasa simuyinaako tabu tugende walwasa ayagala muwasa lwasa nze okusooka mukulisaayo mu kkomera ekintu kyasoose ne kimwokya lwasa baamukwata naye mbu nga badde bamuyisa ebbanga ajja reporting bayagalako n'okutula ku mmeeza naye nga abagamba ezo sente sizimanyi temusobola kutwala mukazi wange ate ne sente nemwagala nsasule sente ze bamubanja bwali bulango bwa programu yali sponsoringa ate nga mpulya ne Tavani Kiki yatagala abaana we bagobayo Angel naliyoko ne Lwasa abali basooka kutwala lujja lwa Tavani Kiki ye Masaka nga bamugamba yayingira mu gundi y'omuntu olujja ne balutwala olwa Tavani Kiki kati ate ngenda okulya ati ne Tavani Kiki etagaddemukko eringa gye erimu ew'omuntu nga yagiwamba ne parking yonna byonna baali babitutte nga Tavani Kiki tesigazza lujja tesigazza kabalaza eyanabatanzi bwe baawukana mbu n'agaana okusasula busente milioni ziringa 18
nga bazimubanja. Naye tewali muntu asinze muletera buzibu ebyo byonna byonna nga Ivan Mulindu oyo yamubalira ebintu ebyo byonna. Naye yamubalira n'ebyabakazi natulako nabo mu motoka nga agenda amulaga kino kyampereza message nga kigala kyagala kulaba naye kiri Dubai kitatera okudda. Ye bloka ebyaddala emabega kawo namula ne mubuuza nga Lwasa ali watera ngamba andeka n'okundeka yatagalamu bayawukana olina afuna namuwa Range Rover nava mu kipajero ky'omusajja yavuddeyo n'alabeka video nga bamuparadinga baliwo nabo anti jukira bambi alimu ka what do I have to go kati agenda ofukamira bwati asimbera ino manyi babasitamya nga takyasobola kukka juga kuno okugulu okumu kwagira mu katini bamugamba akati gwe yimirira ne bamutwala n'asulayo essimu iPhone 15 yagitunze 10 kamu kitundu nga banoonya zimujjayo yagitunze byaddala ne aina nene flipping nga Samsung kana ka flipping bwe kati nako ne bakatunda nga noonya sente saawe yo zimujjayo era bwe zaabuze n'asooka ayingira jjeera mu kuyingira jjeera abantu ne beekuŋŋanya kuba bangambye n'ennyumba ya wano yali agitunze era abaana kataba mukuba ebikonde eya wano eriri mu kibuga eyebulenga yatunda ka apartment naye n'ennyumba yennyini yali agitunda abaana ne bakuba emmeeza okitegeera abaana ne bagana ne bakuba emmeeza alinamu oyo omwana alinamu ekyeddalu tamutyamu yadde akatini ey'emasaka yo omukazi waayo yeyawamba ekimotoka kyali avuga ekya black oyo ye yamugamba ne bw'osonga busonzi bw'oti olugalo ndutemako. Lwasa mukwano gwange okusooka naye ndowooza buli muntu nga mukozi ng'ali wano ku live yaffe amanya ategeera nga mukozi wa business amanyi nti business sisobola okutagala ebyenfuna bikola ki bitagala kakati ebyenfuna bireka byatagaliramuko ku muganda waffe naye ate amazzi gakulukutira gye gali gakoze eki gakutidde tajja kubeerawo ne bino ebintu by'okumukwata by'amabanja ebintu by'amabanja mu business ffenna batubanja just temunnafuna mukisa kulaba nga ffe batutwala nga kamera zammwe weeziri oluusi n'ekirala n'ennyonnyola gye tunnyonnyola abatubanja kakati nze bammanja lumu nali nnyimiriddeawo ne Devicom abasirikale ne bajja nga bali ku byabwe ne mugamba sooka obeerawo nsooke mpitewo nkole ki ŋŋende abantu bonna baba banja so saagala ekyo tukitwale nga advantage na kukyogerako nga tulinga abakijajjattiramu wabula twebaza Katonda nti bamutadde n'ekyokubiri naye asooke yeekuŋŋaanya asooke ave mu kamera asookeddemu astruggling nga westruggling nga kamera tezikola ki teziriiwa stabilizing obulamu ebiseera ebisinga abantu ffenna tugwa wabula ekitwawula mu ngwa yaffe kya mulundi ogwo gumu kino nkyogera out of experience nze nagwako nentandika n'okunoonya olukumiro okunoonya ekikomando nentambula nembeera ebbali wammwe w'abantu bennaali badde nkoleramu nga nayo ntyayo nga ngamba ate abammanja gye bayinza okukola ki okunsanga of course kiri mbagambye nti ayinamu slow back mu business owulira oba oyogera ogamba bamukutte Lwasa si ye level yaffe si ye muntu gwe balikwatidde miliyoni 18 nga saawa ezo taziina kubanga abadde nazo nga mumulaba wemugamba mbu nno ate egundi badde batwalawo egundi yabadde atundawo teriyo muntu atunda bintu bye ng'alina ssente enkalu omuntu yenna okwegeza mu ttunda ekintu kyaba alina ekizibu so nze ndowooza akaseera kano tulina kubeererawo obubeerezi Lwasa kumusabira asobole okuddamu akole kubanga akyali mulamu ajja kukola azzeewo ebintu bye n'ekyokubiri nze muwabulanga mukulu wange asooke yeerekerezeemu media eno omanyi media eno nnungi nnyo nga oli mu biseera ebirungi ekujajjatta kyokka ate weemala nga bagamba wazigabanga nga naye wawaabo bennyini aboogera so kati asooka adde emabega wa kamera asooke yeeterezeemu ng'omuntu musabira birungi nina ekifaananyi kye nalabe ng'alina kaafande ne baŋŋamba nti ate yafunyeyo kaafande gy'abadde byonna bisoboka kubanga n'abasirikale abali mu kkomera oli aba amwegwanyiza era teryayinza mugaana Lwasa atandika ati okuseererako kwonna kwava ku nsonga egyo kuyingira byabufuzi bwe yamala okuyingira ebyobufuzi
n'ayagala alina n'ennyo movement mbu bamwadde n'owa security. Njagala tunuulira abantu bonna bawadde security ku mulembe gwa Museveni abatambudde n'abasirikale engeri gye bakomekereramu. Batunuulire genda olabe Brian White, genda olabe basipapa, genda olabe bani bonna bawadde security ne batambula nabo. Era n'abaana bakyazunga nabo bajja maliriza. Kubanga emirimu gya Lwasa gyali gya mirimu gya bwongo gya bagezi. Yali musajja mugezigezi atetenkanye engeri gyafunamu ssente ze. Okitegeera. Kakati omuntu nga tokeera kugula dduuka kakati bali abasajja okujjako kuleebeeta baba agala bamanye afuna atya azijjawa. Era we wazibikira. Era kye baakola. Bamala ozibikira nga bakuvaako. Okyamulaba n'omusikale yenna. Nezo okumulisa olumuzika luba kati. Kakati Lwasa bwe yatuukira obutasasula milioni 18 yali aziyina by that time we yakolera ebyo ebintu. Naye yateekamu ebbuba eri omukyala. Nga bamujje kati programu yennyini gyali asponsoringa. Kakati ne batuko mubanja nga yalabanga abamujooga. Ono yangobye ate mu mmanja saamateeka sibe gatubeka kola ki? Sibe gatambula. Kati bagenza omuga nti zireete ku time ebazi musabiddo sanga deta ziina okuba sente zibula ku buli muntu. Okiwulira? Era Lwasa n'agenda eruzira naye enkeera banywanyi be naye yennyini baalwanye n'avaayo. Ekintu ekirungi. Ekintu ekikuba Lwasa kyokka ekyasinga okumukuba nakati ekimukuba. Era ekisinga okunuma nti baddayasi bano. Bw'aba ayogera wano ayogeranga abalata naye ate we basinga okulya sente za Lwasa. Oba bakazi be bamukuba. Ne bannamawulire baali ampitirivu. Kakati Lwasa yayingira mu media. Kati jjukira mu media bano baagala byonoonese. Wali eri baali bamusuuta. Kati bamu. Kakati olwaleero Lwasa ayina okuva mu media okuddamu okuyya sente ze nga bwe yali ayya. Kuba Lwasa musajja mugezi. Era ne sente asobola zifuna. Obwonga abuyina. Oba bakazi be bamukubye ekigo. Abakazi bo bamukuba ekigo kakati Lwasa akuliridde mu myaka. Kati yajja n'ayingira mu system y'obuwala obuto. Obuli mu media. Omuntu yenna ali myaka 50 plus okwenyweza mu buwala buno obuto ekisooka ekirina okukubezaawo sente hard cash. Era kyovola bagamba kwate motoka koledde restaurant gwe nkwanjudde ngulidde markets gwe nkoze eki okitegeere gwe koledde boutique gwe nkoze eki ebintu we bityo ezo sente ziba zigenda Faluku nga tolina woyingiza walala. Ngenda kubuulira esente Faluku n'owolipakira ekisenge naye nga buli kanako ojjako olya buli nga toyingiza zitukesa era ne ziggwamu ne bwe likola ebbanga eddene kakati Lwasa kyaliko nti yayingiza naye olumu teyapulaninga kimala kubanga kati Lwasa batandise okusomba sente ze kuva ku mirembe gy'aba Desire. Kuva ku mirembe gw'aba Desire basomba sente ze mpaka kati. Kati yakagwamu mu musekeredde. Kangende wama owai mwa abakazi be bakubye Lwasa ekigo. Agamba ndi abakazi be bakubye Lwasa ekigo mu kyama. Lwasa ekimukubye ekigo ntegeera ye. Entegeera ye nyini emukubye ekigo. Twayogerako wano program oba ogijjukira mabegako ne tugamba nti omugagga yani oba ojjukira twalugamba Lwasa mugagga si mugagga. Naye nga abamu oba twalina ne tugamba nti Lwasa si mugagga wabula ali bulungi. Kati Uganda abantu abasinga tebaawula muntu ali bulungi na mugagga. Era ffe tubeera nnyo n'abantu omuganda n'agamba nti n'omugagga wange munyonyeeyo. Naye gwe n'osirika n'ogamba nti awo si mugagga wabula ali bulungi. Oba kitegere. Nate nga abantu abasinga otuleetera obuzibu be bakajjajjatta. Ajja n'akujjajjatta n'agamba nti ate nzo Zari kemufunye naye nga Zari ogenda mala naye obudde otukesera ku dropping awo nga tolina kyokoze eki kyofunye ekimukubye entegeera ye. Kyentegeera ye ojjukira nga akugamba nti Lwasa yava ku bakazi be ab'ebukoma nsimbi. Ekyo nakyogera. N'ava ku bakazi be ab'essemuto n'ajja n'ayingira level y'abakiyimba. Yava ku bakyala be ab'essemuto abaali bamufukaamirira butwalira emitwalo 7 ne yeebaza n'ajja n'ayingira abakyala bano ab'e Kampala
naye ekikuleeta ebyo byonna byonna bantegeerayo yebeki ntegeerayo gwe n'ogamba ke nina Zari nina lubalala kasi ofunayo n'abakuwaanawaana ng'awo ofuna ttabbo akati Lwasa yagala banna batanzi jjukira nti abateekamu ssente Lwasa yayanjula mujjukireyo yakola embaga emirundi oba mu wiiki nga 3 Lwasa n'akola embaga n'ayanjula waliwo ne gwe yanjula n'agenda n'atamusangayo n'omulala ng'entegeere mutawaanya abantu bonna balina ssente oba abantu bonna babeera bulungi naye tebakola bwe batyo kakati n'afuna ne bannamawulire mikwano gye abamuwaanawaana n'omutega abakazi kubanga abo gye bali kyabeerawo n'akuwaanawaana oba kubuulira ekituufu ye n'agamba ate gwe nolowooza kubanga era Lwasa anyiigako mujjukira Lwasa anyiigako wano akati era nze n'asanga nanga naye naawe owange ne mugamba Lwasa naye njogera ge mazima naye nga bwe twali twogera bye byali ebituufu ku Lwasa nti abo abakazi bayingirira n'ava ku bakazi baabe bukomansimbi n'ajja mu bana abakamera banjagala bizigo banjagala motoka bagenda muleetera obuki naye ng'awo ne ebantegeera yaki ntegeera ye mukuba era bano abalo mpulideko banambemu age nti ebyobufuzi abantu babibaddemu ffe tulina wano minisita alina abakazi be baba babiri naye abakutte bulungi n'emirimu abafunidde bakola yabasigalamu yabaleka mu kuyimba kwabwe n'abafunira ne bamaneja tulina minisita mulamba okitegedde bonna n'afuna abayimbi n'abatwala n'abeera nabo naye abeera nabo naye tekimujja ku mulamwa gwa kutegeera kwe kubanga Lwasa bwe yayagala abakazi abo bonna mufejo banjula singa abakola bizinesi be bandibadde baleeta sente ne bamujja mu kkomera naye lwe lumu we bantegeera ani gwe yakolera restaurant eyo restaurant yagikola tiyamukolera restaurant oli yamusanga busanzi mu restaurant ye ate mukwano gwo gwe yagulira tractor gaakati waliwo mukwano gwambawa akola ku TV yamugulira tractor ayinza okuba yamugulira tractor naye omukwano gw'amawa oyo restaurant yali yamukulu oyo mawa yamusanga busanzi na restaurant n'amwongereramu ssente ze zote zali sente kubanga nofuna ka restaurant yako Bebiriki yafuna ekifo ekyo era oli n'aleeta obusente bwe nga wendi n'aleeta namugamba Bebiriki nyambaako nsoba pulaninga ntya biki era waliwo n'omwami omu azannya mizannyo azannya n'oyo omukyala era nga naye ajjawo so kati Lwasa n'aba nga amusanga awo ate abo balabika yamusangako ndowooza mumitingirako banne so Lwasa ekimuleetedde embeera eyo yonna yonna entegeera ya Lwasa yemuleetedde obuzibu okulaba abakazi abo n'atamanya ndi abakazi bano bagenda kundeeta obuzibu ate era gundi alina kyayogedde babadde bambi media agiwanga nnyo ssente Lwasa abadde musajja mugabi nga ne media nga bajja mujawo interview abaweetaana abiri kyabadde owaaye oba abatoola ku ki butebabala sagala nnyo muwayirize media mbu Lwasa yagiwa ssente tulina wano abantu ba media bali aba dasi Lwasa yali akwadde ku ssente muzeeyi yali akwadde ku ssente awo nze benkugambe basinga okuba oluseke nze benkugamba nedda sabenga batyama kati wuliriza bino wuliriza ebigambo twali tukola ne Masembe ne Martin ku eri programu ya Singa nga batufula batuwa mansita Masembe bwe yavaawo muzeeyi n'asikira entebe muzeeyi Dayas yibula kakanzu Betty be batuwa mansita kati ne Makona ate Makona fala kubano naawe kati muzeeyi ayogane Lwasa checho no kali nze n'ebintu benjala twawule bano bagamba makazi no ono ogondi nambe mu yagambe politics naye politics akusula gwe kenyini n'omutwe gwo mukalu kyinzo kugamba falo inti saka biri kintu kisibe ku politics onfuna naye kisinziira gwe sendo zikwata otero zikozesa oti Faruku mu bulamu ne bobo oyingiza sente nga mpitirivu naye ng'olina abakazi 50 e Kampala tosasigaza sente noba toli mu politics tosobola tekisoboka ompulira kati ate teri muntu teri mukazi ali eyo ayinza kwagala Lwasa ku bwereere okitegeera taliyo
nga mwegombyeko kibumpi bunene buki ekyo ngamba kati kyenga kiri bwe kiti nti Faruku mu bulamu bw'ensi tewali kintu kisikuba kigonga bakyala Lwasa ekimukubye ekigo bakyala ng'ovudde ne mulamu obujjo basamu ssente naye Faruku bano abakyala betubeeramu buli muntu aba n'ebizibu bye kyenva nti oluusi bagamba nti omukyala oli bwe nabadde naye wiiki namba sikwata ku ssente oli nagamba nti okuva enafuna ono omukazi obubenje bwenfuna sibulabanga onfuna kyengamba muyinza okubaamu omu kale ate ye nga Lwasa tayinza kumanya nti kali gwe Faruku oyinza okumanya nti wiiki eno kensaze nebase ne gundi okitegeera nogamba omuwala sijja muddamu banayo nebase naye nekaye Lwasa tamanya kumakya abanoona akawungeezi noyika tamanya oba nakijja kuwa kumakya oba akawungeezi onfuna kyengamba kati ebizibu bino byonna byonna nga bw'obiraba bitambulira mu bakyala bantu bw'ofuna omukazi asukka mu omu Faruku ng'atwala emitwalo ne bagibeegi nga buli kanaku osobola okufuna essimu z'abakazi abawera 3 kuba Lwasa alina gurupu y'abakazi WhatsApp gurupu alina WhatsApp gurupu y'abakazi era gundi yadimi alina WhatsApp gurupu y'abakazi ani ffe twagenda twasambako ku mupiira ne papazi ne tiimu Lwasa ku kasaawe keri era tuba tuli awo gurupu ya Lwasa neyiika bawala booko nga tulosama omupiira naye nga balinga 40 okyakyeŋŋamba kati Faruku abantu abo noba emitwalo egyeki ngoba emitwalo 5 amazima gento so asigaza sente omuntu watuuka okukolera WhatsApp group y'abakazi aba muzibu kati Faruku waliwo ebintu ebimu byotunuza n'omutwe gwo oba n'obwongo obwo ozitutya zino sente ddala zempaba n'abantu nzijja ojjukira sente za Lwasa ategula ntegule kati bw'ategula leero kiyinza omutwala ebbanga taze mukolaki tegudde leero agenda kubeera nazo ku ssimu baba akabula kano ate ayina gundi ono bannange kana akawala ayina n'omulala bamuyita Saamu yamugulira paso yamuleetera abakazi kapaso yamuleetera abakazi era yamukuba namugamba nti waliwo wanono babakazi okukola somu yamugula n'akamotoka kapaso yamuleetera abakazi kati kyo yali enju nga yakawukana n'abatanzi ate ne gwe yawono gwe twalabanga ng'ali ku bitaala by'Wabakuli naye yamusasula babuloka ba ssente bambi kyensinga omwagalako babuloka balabirira bulungi kati Faruku byonna byonna ebintu nga kivudde ku Lwasa mu bulamu kye tulina okukola mu bulamu wewala ekintu ky'okuba n'abakazi abayitirivu lwa nsonga nti tomanya ani akusiraniza oba ani akoze eki gwosanzemu kibalinga nga David mbaga nti nasuze munakirija naye sente zimbuze wiiki eno n'ebivulo biganye okitegeera singa abazuze n'abataano tamanya ani mutuufu so Lwasa musango watu amaguza kuki tugujje mu bintu by'okwejalabya tubijje mu bintu by'okwejalabya kati omwana wa BBS ate yamuleetedde ebizibu omanyi lwaki bw'ayawukana ne Nabatanzi yayagala nnyo kibayita okukakasa nagwa ku mabanja agatali gage nagwa ku bizibu nakuba n'obuwala alage Nabatanzi mbunuze ndi bw'amaanyi Nabatanzi tafiira kuba ye bamuteekamu ate gugwa oteekamu era bwe yamala omusolo namukakasa nti ye w'amaanyi namulaga nti ate nze ndi w'amaanyi nagula n'ayita Range Rover Nabatanzi yagula Range Rover mpya biero ngane akola ku BBS okay tuli wa David yagula Range Rover David abaana omanyi Sakozi tulina sula moto wali wansi nange mulindo olunaku luli yali antomeza iva ne mulindo oyo kamuta kwakyuse mmotoka nengamba yine mulindo ono afuna sente mekana ngamba ye marketing manager wa BBS ya Buganda nengamba izazifuna kakati lumu ampitako mu kamotoka nketegereza nnyo kakwata n'ennamba
ngamba kandabe wayitawo ennaku wezi nakasanga wasula moto kakati nengandooza omukulu bwe kukola bata mba ndi awo ng'ate ali mu Markex naye nga Markex yabaddewo wali nemanya nti ogula omanyi Yesu talina mutawaana emitwalo akasoogula batule muzeyi tatukuba amazzi bulijjo muzeyi nekola atulekayo obuzibu obuli ku Lwasa no kaleeta omuntu amwogerako yetala kwegereza kuba eno time gyalimu asiba buno obwavu bumuluma kati alina entondo yetala kwegendereza kati asiba ensonga nno ziri ssatu baganda nga bazoogerwa kuba muntu abadde agyogera bubwe ensonga esookera ddala gyesaga mubuuse maaso Lwasa ebyobufuzi byamukuba ssente nnyingi kubanga yagira ku kaadi ey'abantu gye basinga okwagala ne bazirya yagira wano ewaffe ne bazirya nze sakonda lye Masaka waliyo okuŋŋaala President Museveni yajja kati Lwasa yajja namugana okuyingira kati naye nga alina kaadi nagera motoka n'aginona n'agyambala kalwala okumulyanga awo omukulu nasa omusibu namuga mwami Lwasa ndokulaba nakwata musawo bwati najja akase n'agirabuko bwati naawe omusirikale awo ayingira mu meeting nezigenda amaaso nezogera nebiggwa Lwasa ku nkomerero ya byonna teyawangula kalulu sente ziri zidde kati Lwasa ebizo ne bijjanga bitandika mpola mpola ekyokubiri omukazi ono yamukola bubi nnyo oyenna batanzi yali amwagala nnyo nagala ayinza oba ng'akyawagana naye omukazi ono webakyawagana Lwasa nga ne bigenda nga byegatta ekyokubiri ekirala Lwasa ono ku bakyala bano ayagala nnyo abatali kiraasi ye yadde ye ng'alowooza nti baba kiraasi ye omayisa koza akazi abali mu kiraasi falo we tuliisa amaaso noga Dankani amututte kale maama kagende naye niye omuli oli agala yepampalika ku mukazi nga tomusobola kati waliwo wajaluna wabeerawo abakyala ate nga balungi just gomujja mu uniform ya H&M n'omwambaza uniform ya banka n'otwala omukazi akola mu banka kati Lwasa ebintu bingi bizze bimugwa waliwo omulenzi akola enjala awo Sam emotoka gyavuga jemba gyali alise ku poliisi egundi Lwasa yagimugulya buloka yevuga ayina oyo ayiva ne mulindwa waliwo n'omwana omuvubuka omulala mutasonyiwa mwitaani naye ayina emmotoka kati Lwasa ebizibu bigenze byetuumatuuma kuba ne program bagaseere mbwe zimubangibwa era asaponsalinga mu program ya mukazi we kati sooka ne weebuuza program eyo sente zaali yali akolamu ssente yalinga akola kunyumirwa kati abaana abo batukumbira nnyo mu kutya ekisooka kyabina Lwasa ndowooza ng'oggyeko Tavani Kicks ye Tavani ki talina ndowooza bizinensi ndala ne Lwasa events naye ekola ddi esobola okubeera nga weeri nga tekola so kati nze kyendowooza singa asooka naddako wansi naye kakkanya akyasobola okufuna ssente kuba nga obuzironya azirina akyasobola okufuna ssente tayinza kubeesonyiwa kati ekyo kirwadde tasobola kati era Lwasa ebuziba nga teyegasa asobola okukankana kati ekyo kirwadde naye asobola okukendeeza ku muwendo n'akoma weno kwekyande mbabeerawo abaana kupaka lasiti babeerawo climax abaana babeerawo kuba nalabako Lwasa niyo kala alina concert wa mitandao najja n'abakyala aba n'agamba mitanda wenza nno mbadde so nkiriwo naye bang'embwa waliwo omwana ayina launch wano omwana naye simumanyi naye ajje ku table yange niyo kuyanga yamu emitwalo ameka kati babuloka ata abaaliwo awo bapita serebu ajene mu bintu byatamanyi yakwo katabimanyi kakananga akabyewongezi kati awo buzubu bwonna naye wegendeza ntu bona abadde mu bulamu obwo bigenda okufulira nga nomwana b'amazzi ag'ekikumi oli promota ba abe bonna babanja obulango baani bonna babanja amabanja gasigala ku lediyo n'olyo ani kiweewa lediyo eno nze nooza yabaddemu waliwo akantu awo kasikanda akala waliwo kasikanda akala kubanga abitekisi bamubanja obulango banja obagwe basinga okubanja wano naye
Kino kya Lwasa kino kitebanga kiriko kuba nti olugoye banna batanzi luno lwaleetamu obuzibu. Kuba bagamba omu ku banene abali awo Emmengo bakwata ne Lwasa ku muntu oyo omu. Era bwayinza okuba nga wava obuki obuzibu nga si buzibu bwa ssente zino zibakola ki? Bagamba bata? Kiri kitya? Abakungu basisinkana. Kakati Abakungu babiri. ng'ovude ku ky'abakungu. Omuntu gwe basinga wano okubanja essente nnyingi mu Bulango n'alekayo amabanja ajja kuba mukulu wa Aptex. Leediyo zonna abantu bakuba Obulango ku TV ku kinaakola lonki n'atafuna ki ssente. Sirabangako leediyo nga zibatute mu ki mu kkomera. Era n'ekiweebwe kyasooka okunjulira. Ne Lwasa ono wateekwa okuba nga waliwo ate siwateekwa. Bagamba omukyalo ono gwe yayagala. Waliwo omukungu omu ow'amaanyi oyo alina ne ssente empiririvu. Erinnyayo oba muyita bakwatagana. Yali atwala n'abatanzi, yali atwala omukyala ng'ate n'ono atwala. Yali alina omuwala yabatabula. Omuwala omu. N'omuwala ali awo akola awo ku midiya eyo. Naye omuwala oyo nga bamwagala ng'ate gwe bamwagala naye mu Mmengo awo mu TV omwo alinamu shares. Agenda olaba ebbanja n'agamba lino ebbanja si ye mukyala gwe bantwalako. Okitegedde? Laba nti olumu Lwasa ebbanja lino abantu bangi baba banja. Anti maima wagambye nti abakungu basisinkana ku mukopi. Kakati abakungu sisinkana ku mukopi. Awo nno wabeerawo embiranye kubajjukira ebiseera ebisinga obungi omukopi wosinkana omukungu naawe bogenze musale abakungu. Ate nno kati Lwasa ono Lwasa mpijja omuzirante yali sigadde takye. Lwasa yakwata mu nvazi w'abantu. Naye olaba bw'oba tunuulidde engeri gye basibyemu Lwasa nze ndowooza naye kigambibwa nti Lwasa yayitibwa okumutegeeza nti owaaye okimanyiwo nti tukubanja naga temulya kumbulya bya kisiru bya musinga nakuddamu kujja eyo ng'ate amuyise gwagamba ate ne Lwasa naye alinamu omutima ogugamba nti yamusuuza. Okiwulira kati nona ayagala okulaga amaanyi nti ono n'omusiba mukola ki musiba osanga kyeyaguddeko. So kati Lwasa ayina omuntu gwe yeerijjako. Omukopi yeerijja ku mukungu ne basinkana ku mukopi. Awo. Kuba ebbanja lyo abakungu basisinkana abakungu abakungu basisinkana omukopi ku mukopi. Otegeeza ki? Bali abaali eri baali bangi teyali omu abakungu. Obadde omanyi bwe yali omu nkutidde. Basisinkana ku muwalo ogwo. Abakungu basisinkana omukopi ku mukopi. Ne bagamba omukulu ono. Naga omukulu ono. Ffe tusiimye ate yazze ajje. Anti bo basima busimi munnange. Ate we basima tebawakanyisa. Banja eryo lyetaaga okwetegereza nnyo eryasibya Lwasa. Era nze nkirumiriza abantu bangi batadde nnyo Obulango. Abantu bangi baba banja naye ndaba n'obusente naye Lwasa n'atuuka olinya basi mu dakiika nnya. Ebbaluwa tetulaba abako bbaluwa ng'ewoninga Lwasa. Ripakiti wabaddewo akantu awo. Bamunoonyereza ebbanga ddene. Bamusavinga. Bamusavinga abadde yeekweka. Bamusavinga. Bannayi wadde Lwasa naye yasukka okutayira naye yatayirira wakyamu. Nze mbadde ndiyagala kubuuza Devicom. Omanyi Devicom oyo yasinga okubeerawo mu bintu by'amabanja. TV stations ne radio stations buli ssaawa zijja gye tuli nga zitwegayirira tukole nazo business. Era nga si kulimba tukola n'amalediyo ne ku mabanja. Oba kitegeera bulungi. Nze ali wano olwedde bammanja ku media house emu. Olwedde bakola ki? Bammanja ku media house emu. Bammanja.
kakati nze njagala kubuuza kino ekifaananyi BBS kyerese mu ba clients BBS kino ekifaananyi BBS kyerese mu ba client baayo kyo kitegeeza ki? Ekyokubiri, BBS eno okuleka okwekubiira okwagala okusiba Lwasa weba terina nsonga ndala nga tesiba Ande gwe nga naye mubanja ate nga Ande events muganda wange lwaki tesibye Ande nge mubanja sente zituuka mu milioni 23 wuliriza ate nga zimaze emyaka mingi okusinga kubanga sente za Ande ezo zafa mu kivulu kya BBS ekyewankulukuka ekyasala ekitaafuna bantu wuliriza okitegedde bulungi wezafiira mu kivulu kya BBS ekyasala nnyo Ande amala atambule nga talaba gy'alaga. Kakati mu nsonga eno media house yeetaaga nayo yeekole ki yechekinge era ekyokunoonya Lwasa si kibi sikivumiira kubanga saakimanya n'ekya Lwasa ekyobutayogera nabo nga bamubanja nakyo kikyamu sikikola ki sikiwagira naye walabika wali waawe ensonga endala eri munda BBS gyekwese okusinziira ku mukulu mawa engeri gyayogeddemu ebintu bino ebyebitundu ebika wansi w'olubuto birabika byaleese obuzibu ku BBS ne bitwaliramu Lwasa naye ate n'abakungu nammwe kambalabule wembanga ddala kituufu musanyuka eyo temunyigiranga abantu basanyukako dda baba baagenda okusanyuka mwagala naye musanyuse mutya omusajja wange yasanyuka bubi nawaba yasanyuka bubi newaba yasanyuka bubi ensasula si yentuufu kubanga BBS yasibye Lwasa olwe milioni 18 etuweeko ku ssente Lwasa zazasasula oluvannyuma nga tebannaba kumusasula nga tebannaba kumusiba ku bbanga kakati Lwasa saponsa okiwulira Lwasa yali saponsa kyokka ate bano mwatwalayo bulangwa nga muyana kola mirimu jammwe ne muli azaamanya kakati mbuuza kakodya chaka kasibye saponsa yagamba nti nze badde kusaponsa linga nkomye wano okiwulira yagamba nti ate kyalino saponsa linga fe tukusiba kyenjogera ono kyagamba tokitegedde saponsa ono yali sponsa naye ate bano batwalayo nga babagenda kola business bakubulango babatundire oli tebamusiba ku ssente nti yagamba ndekeddawo sponsoringa nayamugamba nti kumpago gya sigala ngo sponsoringa bamubanja ebbanja eri 18 kati ate wamakyanjawulo nono yategeka ekivulu kya BBS lwansonga kyali kyabo kya BBS ompulira nabo bennyini bali mu ndongo ng'abantu temuli okitegeera kati gwe osanze mu ndongo temuli bantu nze ogenda kummanja ki naye ono omanyi nze sagala nnyo eyeeweza omumba gwe bazikuba nze wulira jemba kino nkigamba nga kyali wange omukazi takozesanga ensobi nga tosobola kulya ku KFC otandika ogamba nkuba nawo KFC nga weewa n'olugezigezi n'otumya olwokuba KFC bakumanyi ng'olya n'ebbanja ombula kyengamba KFC bamanyi nti KFC bamanyi mumpeereze okitegeera omukazi olumala okukukyawa ogambe sijja kubasasula ensonga ziri nti tewali nsonga ndala wabula trespassing yesiba Lwasa yasaalimbira abantu abatalina kusaalimbirwa mu maka g'omukungu ye trespassing omwana yamugamba kyekimusibya terikira omwana yamugamba nti Lwasa yagamba omuwala namugulidde n'emmotoka nze abadde avuga yange omukungu n'agamba oba omwana musiro kati gyabadde avuga mmotoka bebi nti wangi soko ogende wali mbakubidde bakuwa akamotoka ekimotoka kyo kiteeka ku kkubo onfuna era n'agenda bagenda okudda nga mu katabo ka zinunula mulimu omusajja bamuyita Pyati Sololo kakati omulala bamuyitanga Ndodoti abakasiba bajja kunjulira kakati mu katabo ka zinunula mulimu omwami bamuyitanga zinunula omunaku mulimu omwami bamuyitanga Pyati Sololo kakati omulala bamuyitanga Ndodoti naye ekizibu zinunula kye yagwako
yayite manju w'omwami oyo ng'emanju we tewayitwa era zinunula yakwatibwa n'asalwa musango gwa kufa era omusajja yamutaasa okumujja kalaba bamuyitanga muyodi ye yamutaasa kakati lwasa yandibanga yayite manju wa Piati Sololo yasalimbira emanju abatayitwa iye banange tumalirize business yagiresawo ebyo byo yakoleddwa yawangudde omukungu naye omukungu yo business agireseewa ekyo mbadde nsaba aba media houses mwenna gye muli kana akalowoozo nkatwalewo omukungu ne media house eyo mwewejjakalidde media house eyo eri mu kunoonya ssente omuntu ekintu kya Lwasa ekyokumukwata nga omubanja tetukivumirira naye tuvumirira omuntu okubeera nga abadde client y'emyaka egisukka mu 3 ng'abadde sponsor wo nga zakuwa ssente ne wabeerawo nga wayiseewo emiliyoni 18 ku lw'okuba goyinamu entalo z'abantu awalala n'ozigattamu bizinensi naye mu kaseera nga naawe olaba omuntu oyo tali bulungi ekintu ekyo nze sikiwagira jamba nga bw'ogambye eri bizinensi ompulira nze bwe ngenda nze buli kanaku embandi ya mama Najibu emmere ompulira buli kanaku tekineetaagisa kulyawo mmere ya miliyoni nti neme musasula okuba bujjo ndya owulira gwe bakubanja kusimba si bwe kiri mandevu wakubira simu tozikwata togendayo ono bagamba teyagendayo ne mawulire ne bamukubamu n'abula mbwe abadde yasenguka n'osenguka nga muno yavaamu ng'abeera mituyana aba ayagala omanya nti ebizibu wadde bamubanja kwata ku koni naluggwa All right. Mwebale nnyo, mwebale ddala tulabagane next time.